asatu mu bbanga, abiri ku nyama. Ba. Buchaman, ghetto president himself, right now on Spark TV. Mamirida, Baba. All the people them, I wish you happy independence. Uganda at 63. Yeah. Yeah man, myaka nkaga mu esatu. Nga twefuga. Nabadde otubuzeeko. Mbadde mbabuzeeko naye nga mwendi. Mu nsi yaffe mbaddemu nenga siri mu Kampala oba nga siri mu Central Region eno mu Buganda. Mbadde mu Acholi. Ng'okola ki? Mbadde mu Acholi nga tulina projects tukolayo mu Acholi. Tubaye tukola projects ez'okulunda, obulimi, abali ku mwanyi, organizing SACCOs, ne CBOs, eri ba ghetto youth ne ba ghetto mothers. Byonna gwe mutwe omukulu. Nze mutwe omukulu era nze nasooka okutandika campaign ya boda boda ne chairman wa boda boda mu 2020. Babadde babitambuzeeyo gundi projects zotambuza tozigusa n'obaka ekirala. Projects lwaki bagamba nti sizigusa projects nzigusa naye tutandika notandika project ng'olina vision ennungi. Kubanga jjukira nti okutandika project kikwetaagisa kusooka kufuna kirowoozo kirungi. Ojja n'ofuna ekirowoozo kati nga security by nako yali ekuuma bivulu. Bw'olaba nga ghetto structures twazitandika mu 2020 ne General Salim Saleh twazitandikira wuwe. Naye abantu bwe batuuka n'obayita ate n'obalaga ekirowoozo kyo abalala bakudde emabega ne bakikyusa. Ebintu ebimu bagenze babijasi babingoba mu bugobi ne biyingiramu okwagala okulya ennyo, okweddiza, omululu omungi, abagala obwagazi ssente. Kinuma naye ebyo bye biri mu NRM. Abantu batandika ebintu, abantu abagala abantu abane bajja ne bakigwira kubanga ideology muzeyi gy'abayogerako buli kaseera, you should be with the ideology, the ideas okutandika ekintu. Nze nzija ne ideas n'oziteeka ku mmeeza, abantu abeegwanyiza bo okulya akaabwe ne bamala ne bakola ki ne bazikugobamu. Kubanga amanyi Buchaman ali straight. Buchaman is a rasta. Okitegedde. Nze nabalaga ba youth wona wekirina okutambula mu ghetto eyo wansi. Nze natandika ghetto structures naye abantu bayinza okubeera ab'ekibatu ng'abantu bataano ne bakukuba pake bakikujjamu pake wa president ne bakwogera ebigambo yo Buchaman ate yavaako anywa nnyo enjaga bw'ati ate nga President Museveni yagenda okujja okunsinkana ngira nnywa enjaga. Era agenda okundaba ng'akimanya no Buchaman anywa enjaga, is a peddler, is a rasta, ng'amanyi omuntu gwagenda okolagana naye kubanga akolagana n'abantu ab'enjawulo. Of course nejjusa ku bintu ebimu nga ebigwa mu mandate yange nebigwa mu office yange nga nze presidential advisor ku ghetto matters and ghetto affairs. Nti ffe tumobilizing abavubuka bonna bola mu Kampala n'okubanga president asobola okulambula projects zonna mu Kampala. Kibaddewo mu kisanja kyange okuva yanonda myaka 5. Tukoze mindset ku bavubuka abo kutuka okubanga osanga omuvubuka wa ghetto nga yambadde t-shirt ya NRM. Ago gonna maanyi gange. Alien skin agenza okujja essaawa zino okugamba nti wa NRM era abadde inspired by Buchaman.